She Adam Warusimbi obo alyamuziti gwa Kishuro district Nisinjiro ayahanangirize abasiramu konja kukimanyango obu n'obwire bw'omutaano omudini y'ekisiramu betantare shiriki omuringo rw'ogumwe abona baze kwika omu mwanya ogu baze kwekoramu omurimo barundanamu sente zigendereire okuhunduuza omuzigiti ogu ogw'okugira ngu kombekwa omu myaka ya 6. Ekisoro nga tulize ku nsonga ey'okudaabula omuzigiti ogwazimbibwa mu 6 ogukaddiye n'ekugwawo ekitulese wano kuzimba muzigiti guno. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza nnyo nti twalizimbye emizigiti ate emizigiti yatuzimba gije Allah. Kishuro bateeseteese okugaziya ku masikiri yaabwe nga baagala okulayira nti baagala okufuna empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekyo bakiteeseteese ne bateekateeka olunaku olwaleero olunaku olw'ejjuma bakunze baera kukunga ehuru eji niyetenga milioni 6 izo balyanyuma bazyo baze kurundana milioni 4 n'emitwaro 85. Abantu bayisinjiro n'abantu bayisinjiro tuli amurimo gw'amaani gw'okugarizaho ninga gw'okugariza wa Kishuro omuzigiti ogwokomeka emyaka ya kare kumazire emyaka 80 konko bwa hati guriyo n'okuhunduzibwa n'okongeraho mu buhango. Maze emyaka 6 bazadde baffe baguzimba gumaze emyaka 6 bwe twatudde nga ffe abaana ne tulabanga bamuzeeyi balina kibaleka bakoze ate ffe kitagenda kuleka oba kitaleseewo ntusalawo ntugamba naffe katukyuse omuzigiti guno inshallah tugugaziye ate tuguzimbe nga gwakalina. Nebaza Allah ow'ekitiibwa asobodde okubeera nga atuleeta omukolo nga gwakuzimba masikiri ya Allah ey'ekitiibwa. Nkunga abantu mwenna abeesinjiro mwenna tulabike nti omukolo guno tugujjumbira era nga bwe tugujjumbidde tuweeyo ssente tukole omulimu guno. Gashagwa na Gudi Fatuma abwa TV West.